الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الليل ونعوذ بك من شرها، ونسألك خير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما بعدها. ezimu ku dduwa mukama waffe sallallahu alayhi wasallama ziyasomanga ng'obudde buwungedde. edduwa nyingi ziyasomanga ez'ekawungeezi, ofubanga nnyo okulaba nga wakiri ofunzayo essatu ennya nawe n'osomako ku dduwa, oleme kubanga mu Yudaaya ye alaba bulabi nga buwungedde, alaba bulabi nga bukedde. edduwa ezigenda 30 ezisomebwa nga obudde buwungedde, n'olemwayo okufunzayo essatu ennya naawe ku 30, tokkirizanga mbeera ya Kiyudaaya bwetyo. yatuyigiza edduwa nyingi naye bakoze osomayo entonotono, ate nga nazo nosolo zisoma kubanga ezisinga ozimanyi naye lwakuba bugayaafu. kyenja okusooka nakyo okukukubiriza kyekigambo kya mukama waffe nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallama ekigamba nti dhannu bilmuminina khair, abakkiriza balowolezenga ekirungi. mukkiriza munno mulowolezenga ekirungi, si buli kaseera mulowoleza kibi. ani oyo? si Haji Kasimu oyo nti nayo ngaomukazi gwali naye muluka simumanyi, si ewuwo oyo emalaya kati bagiguze ku street, talinayo basisita be. kale situganye omukazi womumanyi, basisita be bonna bamanyi. lwaki tosoka mulowoleza nti waba si mukyala we yandiba wa luganda lwe? omwanadamu omwoyo gwe gwanguwa nnyo okulowooza negative. olina okulaba kati fe tuli bayimaamu, mwizi kuba mumaze okusaala, olina aleta sente nga alina gwe azikuwa, olina gwe zitwalira, olina alowooza nti bakuwadde za muzikiti, agenda zirya, abamuwadde $50 nga ndaba sente za muzikiti. naye nga alina gyakutuma gyamanyi gyolaga wali oba muganda we baani, nawaga nti mumpere sente zino. ekyo ekitone si kirungi n'akatonda byakitugaana. lwaki musiramu muno oluberera omulowoleza kikyamu? natugamba nti dhannu bilmuminina khair, bukkiriza yenna mulowoleze nga kirungi. funa kyonna mufunire womuteeke walungi, tomufunira wakyamu. bwoba olina embeera yona gyomusanzemu, ayinza okuba Allah yamugezeseza bambi, Allah munyweze, Allah musaasira mujje mu kigezo kyalimu. niye okulaga musiramu munno ba Allah mugezeseza n'obulwadde, kireka ali mutambuze nnyo, butambuze bwe buleeta ebyo. mufunire woyinza omumuteeka ewalungi mu mbeera zonna. mwoba omusanzi tomulowoleza kikya, kyakwerwanako nno bwerwanyi gwolina kyerwanako, kubanga ne basahaba ba Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama lumu yali atambula, yali awerekedde mukyala we sallallahu alayhi wasallama nga ebiseera bya salatul magaribi ewedde mukazikizazikiza. namukomya, yali asula mu banu Usama, mu maka ga Usama gye yali abeera n'omukyala gye yali asula. kati bwe yamukomya nayimirira bayimalirize emboozi yaabwe. basahaba ne bajja babiri nga bali mu distance, ne balengera Nabbi sallallahu alayhi wasallam nga atunudde yali atunudde gye bava. kati nga omukyala ye akubyeyo mugongo, tabalaba ye omukyala, kubanga yali atunulidde bba bwati, nga Nabbi naye amutunudde mu face, naye nga yalengera emabega w'omukyala eri gye baali bava. olwokuba nti baali mu ka distance kawanvuko, omu yabuuza munne nti wayi mukama waffe
akola kine mukabende sawa zino. Bali wawanvuko nga tebasuubira nti awulira. Jjukira nti ate ekikula kye alina extras nyingi ffe zetutalina. N'abagamba nti ala risilukuma fa innaha safiya. Amakulu nti babange musoke mujja ono mumulabi ono Safiya mukyala wange sina mukabende. Kati ne bamuddamu nga basitudde eddoboozi ti ffe sina kyetugambye ya Rasulallah, ffe sina kyetukoze ki, kubanga bali babwegambye wano mumpolampola wano nga tebamanyi nti ye mu butonde bwe yalina extras nyingi zetutalina ffe mu kuwulira mu kulaba, kubanga yali awulira n'ebiri mu kabuli, yali awulira n'ebiri muki mu kabuli. Mu hadithi Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, marra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam biqabrayn faqala innahuma la yu'adhaban. Yali mu konvoyi ey'ekitibwa nga bagenda ne basanga entaana bbiri, n'ayimirira ne bayimirira, n'asirika ne basirika, n'abagamba nti bannannyini kabuli bano bombiri bali mu kubonerezebwa. Amakulu awulira ebibeera muki. Kana yanaamu ainuhu wala yanaamu qalbuhu, yibakanga maaso ngaomutima tegwebaka. Sallallahu alayhi wasallam ebyo bitendo Allah yabimuwa. Naam, yalina ebitendo mu butonde ngaebyo birimu ennyongeza, nga baba yebasaawo nga munyumya wano ate abanamwe mu mboozi tewali nekimu kyatategeera, kubanga amaaso gegebakanga nga omutima tegwebaka. Ekyo ate ffe situkirina. Bwewebaka oba webase, emboozi ne bwegwa makerenda awo tolina kyomanya nekimu. Naye yabaga nti abange mujje mu mulabe fa innaha Safiya, ono Sofiya gwendi naye wano mukyala wange. Nabaga nti temutya, nze nkimanyi shaitan edduka emisinde mu mubiri gw'omwana Adamu ng'omusaayi. Nabaga nze nkimanyi, nze mukama wammwe edduka emisinde mu mubiri gw'omwana Adamu ng'omusaayi, nezimba mangu endowooza enkyamu ku munno. Era natugamba nti ittaqu mawaadi atuhami, mutyenga nnyo ebifo wonoobeera n'otuleetera okukulowooleza. Gwe kennyini tya nnyo ebifo nga bw'onooba ogenze mu kifo ekyo saba banna banaakulinga naga nti Kasimu leero ekimututte mu kirabo ky'omwenge kyekiki. Awo tumanyi oba malaaya, ate Kasimu emoloka ye ekola kiwano mu kafo kano. Nabye tugamba tubyewale, kubanga naffe ojja tuleetera obuzibu. Ekifo kimanyikiddwa kibeeramu bakyamu, igwe bwe tukulaba n'enkya, ate mu buseera mu budde bwe nnyini abakyamu bwe babeererawo. Natugamba nti ittaqu mawaadi atuhami, mwewalenga nnyo ebifo nga bannojja baleetera okufuna emisango, bakuteebereze nga ne bwakunoonyeza wakujjira mu buzibu talabawo. Moloka eri ku loogi kugire kuba malaaya, weepaakinze tetukimanyi, emuka ya Kasimu yeeyo. Araga nti obazze kulaba nnyina, obazze kulaba sisita we, kugamba akunoonyeza wakujjira mu kyayinza okulowooleza ekibi nga talabawo. Ntandise n'ebigambo ebyo nga nabbi yatukubiriza sallallahu alaihi wasallam nti munno omusiramu munno omukkiriza munno tomulowooleza nga kibi, mufunire wonna womuse walungi, weba biganye muveeko tomulowoozaako, werowoozeeko wekka. Ebyo birabikira nnyo nga tusonda ssente ffe abasiraamu, ebirowoozo bijja mangu nnyo bagenda kuzirya, webyanguyira bagenda kukola ki? Waliwo aya eri mu surati Nisa, waman kana faqiran falyakul bilmarufi, bwobanga obadde munaku lyako naye lya nampisa ekigwanidde qadara alhaja okusinzira ku bwetaavu. Akati olowooza otya nga olina imaamu wakusaaza ku muzikiti gwo alina sente zaffe ez'amasanyalaze emitwalo 18 ziterese ez'omumuzikiti,
omwana abaana tebalina kawunga n'ebijanjalo bagenda basiibye bagenda kusula bwajjako omutwalo aweza bamenye sharia enkyana jana atugamba nti bannange abaana bwe bagenda kusula njala nenzijako omutwalo nengula ebijanjalo nengula amanda nengula kawunga sharia kyegaana byo ebyokwejalabya nagula enkoko bulubandi mugaati basimaati olite kyavaga nti waman kana faqiran falyakul bilmaruf abakugu muirimu ya fiqhi baga nti eyo aya yekukiriza okulya ku sente za umma singa wabawo obwetaafu nam fesi tulinga bali abakyaki kubanga yazigula muhama kati gwe muzanyireko ate nasaba endala nemuzireeta nagiwandika nako nti kiwedde ezo nziridde kiwedde nziridde kikoze eki kati njagala ndala naye nebyaffe jamaa basajja bagezaako kulaga amazima kabuli bonna bagitya teri ate kabuli ozidde ku sente zabasiramu ozizanyireko doktora omwanyi abali bagenze mu Cameroon balina briefcase ejjuddemu sente za $, balina omuvubuka omu Cameroon amanyi olulimi lwayo abavuga mu motoka ekiro bagwa mu bazigu bajjayo emundu bakuba amasasi bakokinga awo dereva babuza ono amanyi olukameruni abagala ki nti bagala sente zonna byonna laptop masimu mubawe bagende bajjera kututta mubawe mangu ne bamugamba nti bagambe abo abazigu nti zino sente zabamulekwa si zaffe zabamulekwa olina bagamba nti ababbi tobagambe ebyo banoonya sente bagamba mulekwa ne bamugamba nti gwe bagambe ffe simanyi lulimi lukameruni gwe bagambe nabavunulira nti oyo omusajja owekirevu eyo omweru abagambye ezo sente ziri mu briefcase zemukutte zabamulekwa ne bazibaddiza mutwagalaza mmwe ebisira nebamulekwa tebijja kusobola bisira nebamulekwa ffe briefcase ejjudde $, bagirekawo ne batwala laptop ebya bano kubanga bo bano bangu bwakudiringa nabo kuyawumulikiyama laptop masimu sente zemwaze nazo ezokusula musimanyi mu hoteri nakyo byonna teeka wano naye ezo muzitwale bulaba oyo omuntu atenda na shahada atidde kabuli wa Allah tabaraka wataala nti nattunka atya nemulekwa kanzituuke noono omuntu munnange ali kinabakaleku ate olwo abakulembeze b'obusiraamu vannu bilmuminina khair musiramu muno mulowoleza ekirungi si mangu mangu olwokuba olina kyolabyemu kyonna nolowozaamu ekiki tokkiza kulaba musiramu muno nga alina omukyala wadde owuwe omumanyi nomulaba nga alina omukyala omulala nga si buwe kumulowoleza bwenzi bwabaawowa obaayo ayinza okuba yamuwoowa bwemba ngenda okuwoowa nakuyita muzikiti gwonna nemujja teeka mulowoleze ekirungi barakallahu fikum wa jazakumullahu khair